أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار بسيره واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala ngera nsabira byengera n'emirembe bidde ku ekitiibwa Muhammadi sallallahu alayhi wa alihi wasallama yatuleetera ekitangaala ky'obuyisiraamu. Kitangaala yenna anaaba takifunye ekitangaala ekyo ajja kubeera fi dayajiri ljahal, mu kizikiza kyatasobola kuvaamu okujjako nga azze ku busiraamu. Nsaba ebyengera n'emirembe bimubeereko nabbi waffe oyo Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, n'abo bonna abamugoberera, n'abo abamugoberera essaawa eno, n'abanaamugoberera nga obuusi tuvuddewo paka ku lunaku lw'enkomerero. Baganda bange abakkiriza, tuli ku mulamwa ogw'okugezaako okulongoosa oba okutukuza emyoyo gyaffe. Emyoyo gyaffe gyetaaga, giringa bw'olaba ekyuma nga kitalavu. Ekyuma ekitalavu kiba kyetaaga kukikuutako obutalavu obwo oba bakisiigeko ne langi kitereere. Omulundi ogwayita twayogera ebintu nga 3 ebimu ku bituyamba okutukuza emyoyo gyaffe. Tugamba ekisooka namba 1 tawhidullah, okwawula Allah subhanahu wa ta'ala, ekyo kigambo kikulu. Ne tugamba ekyokubiri okubeera nti nu'minu bilqadaa'i walqadar, tukkiriza okugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala okulungi n'okusalawo kwe okulungi n'okubi gye tuli. Okusinziira munda waffe tulaba nga kubi, naye ng'ate Allah oluusi yaba alabye nti kirungi gye tuli. Ne tugamba ensonga ey'okusatu ey'akasembayo kwe kukkiriza olunaku lw'enkomerero. Byonna twabyogera in detail nga bituyambako biidhinihi ta'ala okubanga tutukuza emyoyo gyaffe. Olwaleero tugenda kutunulira ku kigambo al-ilmu an-nafi', erimu egasa. Erimu egasa eyamba nnyo omuntu okubanga omutima gwe gutukula era ne guba muyonjo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Era Allah subhanahu wa ta'ala yafuula okumanya nga ibaada, nga tonnabakola kintu kira kyonna sooka omanye oluvannyuma okole. Era Imaamu al-Bukhari rahimahullah bawwaba fi kitaabihi baabul ilmi qabla al-amal. Nga tonnaba kukola obeere abid mashallah sinza Allah jalla jalaaluhu, sooka omanye by'omusinzizaamu mu byo. Bwebanga swala yeekusembeza mu maaso ga Allah gitegeere, bwekuba kuwaayo kutegeere, bwekusoma Qur'ani, bwekuba kukola akiika, bweba shukuru, sooka otegeere obusiraamu bugamba ki, butuyigiriza ki ku ibaada eno gye ngenda okukola. Kyovola nti Allah subhanahu wa ta'ala n'ekigambo kyennyini ekya la ilaha illallah, gwe weerasanga muntu n'omugamba nti wayi gamba la ilaha illallah Muhammad rasulullah, ojja kuba oli musiraamu. Kirungi amale okitegeera, ategeere byayingiramu. Era Allah kyagamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam surati Muhammad nga nti fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik walil mu'minin. Sooka otegeere ekigambo la ilaha illallah, makulu gaakyo, empaji zaakyo, obulombolombo bwakyo, obuzito bwakyo, okyogere, okikakase, okigoberere. Wastaghfir li dhanbika, nonabisabye Allah kusonyiwa amazambi, walil mu'minina, n'eri abakkiriza paka aya gyekoma. Naam, bwe kiba nno nga bwe kityo, ekyo kitegeeza eri mu kigambo kikulu nnyo gye tuli, kigambo kinene nnyo, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yayogera aya ezisukka mu 5 ng'ayogera ku bulungi bwa ilimu n'abamanyi. Yagamba jalla jalaaluhu amman huwa qanitun aanaa al-layli saajidan wa qaa'iman yahdharu al-aakhirah ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. abantu abamanyi tebasobola kwenkanankana n'abo batamanyi.
Imaamu Shafi'i bwe yamala okutegeera obukulu bwa ilimu yagamba nti utlubu al-ilma falaysa al-mar'u yuladu 'alima walaysa akhu al-ilmi kaman huwa jahilu. Noonya okumanya kuba tewali azaalibwa nga mumanyi. Noonya okumanya omanye buli kyokola kyonna okimanye. Kubanga omuntu amanyi teyenkanankana n'atamanyi. N'olwekyo weefeeko akhi al-habib ukhti al-habiba, mwefeeko twefeeko okubeera nga tunoonya okumanya eddiini yaffe. Buli kimu kyoyagala okukola beera ng'okinoonyako okumanya. Aya endala Allah n'agamba nti yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Abamanyi Mungu abasitula amadaala fi dunya wa fil akhirah. Agenda kubasitula amadaala ku akhirah ne kuno ku dunya abasitula. Omuntu nkakasanga mumanyi tayinza kutuuka nga manyi wa ddiini yaffe eno naddala n'atuuka mu kitundu ngaawo banaatuuka mu kifo ne tumulaba kyambuli. Tekisoboka kuba Allah irimu gy'alina yamusitula nayo ate Allah talimba. Omusajja oyo oba omukyalo oyo ateekwa okubanga waggulu kuba Allah yamusitula dde already. Era wano mbakubiriza bannange tugezeeko nnyo okubanga tuwa ekitiibwa abamanyi, kubanga bye basitudde amaana bwesigwa Mungu subhanahu wa ta'ala bwe yabateekamu okubeera nga batulungamya nabwo biidhnillahi ta'ala. N'olwekyo tubassaamu ekitiibwa olwekyo kye balina. Era kyova olaba Umar radiyallahu anhu yakulembezanga nnyo basahaba abato, sigharu sahaba, ng'abaleeta ne mu meetings ze nga Abdullah ibn Abbas. Lwaki? Kubanga yali alina okumanya olw'edduwa Nabbi sallallahu alayhi wa sallam gye yamusabira naga nti Allahumma faqihuhu fi ddiini wa allimhu at-ta'wil. Ay Allah muwe okutegeera eddiini ye ate omuwe n'okubeera nti ategeera okuvunula Qur'an. Aya endala Allah n'agamba yu'ti al-hikmata man yasha wa man yu'ta al-hikma faqad utiya khayran kathira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah wa hikma yenna gw'aba yagadde ate Allah gw'aba wadde hikma aba aweerebbwa ebirungi bingi nnyo. Omu ku bavunizi ba Qur'ani ba tabi'in ayitibwa Mujahid bwe yavunula ayo yagamba yu'ta al-hikma ay al-ilma wal-fiqha wal-Qur'an. Okuba nti alina okumanya, alina obukenkufu mu ddiini ate nga alina n'okumanya Qur'an. Ebyo omuntu bw'aba abirina mazima aba yeesiimye era aba akutte ekkubo erigenda omutwala okubeera nti alongoosa omutima gwe, yuzakki nafsahu. Obujulizi era obulala, Nabbi sallallahu alayhi wa sallama Allah yamulagira okubanga amusaba amwongera okumanya. Tiyamusaba kumwongera birala byonna kitali kumanya, tinyongera. Waqul rabbi zidni ilma, gamba nga lubeerera ti ay Allah mpa okumanya okwo okw'omugaso. Naam. Era n'awa n'ekitendo ekikulu ennyo nga kye kyatutonza kuno ku nsi, n'akyogera nti mu butuufu abamanyi abategedde be babatya Allah subhanahu wa ta'ala. Kigambo kikulu nnyo kuba ensonga yatutonza. Mungu n'ateekamu sitampu naye innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Abatya Allah subhanahu wa ta'ala beebo abamanyi abakenkufu mu ddiini. Mu hadithi ya Muawiya agamba radiyallahu anhu tinawulira omubaka wa Allah ng'agamba nti man yuridillahu bihi khayran yufaqihuhu fi ddin. Allah gw'aba yagaliza obulungi amumanyisa n'amutegeeza okutegeera eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwekyo tunoonye okumanya n'obujulizi bungi nnyo obutagambika obwogera ku bulungi bw'okumanya bw'okuba ne ilmu al-ilmu shar'i. Nga tuyimiddemu awo katono bwe twogera ku ilmu shar'i kyekikulu kyekyatutonza kuno ku nsi. N'erimu eno ey'edduniya nayo tulina ogimanya tesigalayo, naye tetugisukkulumya ku eno yesinga erimu amateeka okutegeera halal ne haram, okutegeera munkar n'okutegeera ma'ruf. Kino kirungi, kino kitamwa, eno yerimu gye tugamba. Naye endala eno ilmu al-falaki ey'okutegeera ebigenda mu nsi geographically, simanyi scientifically, simanyi economically, byonna bijja luvannyuma lwa bino. Era ebyo byonna nga bwe mbibagambye
bizimbirwa kweno irimu. Ekyo mukitegeere, irimu yonna gizimbire kweno al-ilmi shar'i, ojja kuganyulwa nnyo. Awulidde? Naye bw'onagiraba n'olaba ng'ebya bulijjo, n'olaba politics omulungi nti ali mu Napoleon, n'olaba gundi mu politics omulungi nti ali mu Animal Farm, n'omanya simanyi abazungu batugamba geographically, simanyi the gravity if it does, nga ozimbiddeawo nga gwe musingi gwa irimuyo, ojja kuba ozimbidde ku bintu ebikyamu. Genda mu Qur'ani yennyini geography mwali. Olidde ebintu ebya geography mwebiri byoba ozimbirako okunoonyerezaako ebirala ng'omaze otutegeera bino al-ilmu ash-shar'i. Kuba tolina kyogenda kulaba muno mu nsi nga tekyatondebwa Allah. Bwe ziba nsozi z'otugamba geographically, wal jibala arsaha. Bwe naaba nkuba gy'otugamba nti etonnya because of heat what wa anzalna minas samaa'i ma'an, Allah yasamaze okuva mu ggulu. Kale kyenkugamba enjawulo eri wakati w'okubyawula ebyo n'okubigatta, olidde, eri mu kusooka kutegeera bino al-ilmu ash-shar'i. N'olwekyo oba oyagala okuba nti irimu ekuyamba okubanga n'omutima gwo gutereera, olidde, an yashabahu al-amalu as-salih, kwe kubeera nti emirimu egyo emirimu eyo ekulagira okukola emirimu emirungi ate n'ogikolerako. Allahu akbar. Yani otegeera ekintu naga nti oyo omusajja seeko oyo, omusajja oyo abeera mu ddarasa, omukyala oyo abeera mu ddarasa, n'ozzaako kibo oba obiyize al-amalu salih. Kubanga iqtidaa'u al-ilm al-amal, ekikulu mu mirimu giri Allah gy'asiga okwagala. Naye munnange otegeere nti furida alaykum al-hajj, mwalalikibwako okukola hijja, ate ofune ssente oleme kukola hijja, eyo erimu eba tekugasizza, era n'omutima gwo tegugenda kukyuka. N'otegeera nti essente basaddaaka, essente bawaamu zaka, ne zituuka omwaka ne guggwako ku ssente ozirina n'oweebuzaabuza, eyo erimu eba tekugazizza. Erimu neekugamba nti wabil walidaini ihsana, isa bulungi bakadde bo, aye n'oba nga mukyala wo ate gw'osukkulumya ku maama wo, erimu eba tekugasizza. Olidde? N'olwekyo al-amalu as-salih, okukola emirimu emirungi, waltizaami al-adabi al-matluba, n'okubanga ogoberera empisa ezeetaagisa ku muntu aba ayize n'onaayiga. Olidde? Olina okuba n'empisa mu kuyiga ne mu kuyigiriza, oba ne mu kunoonya okumanya ne mu kuyiga. Olidde? Obeere ng'oba n'empisa esinga okuba nga nkulu kubeera nga ossa mu nkola. Ekigambo ekirala, an yatajannaba al-muslimu al-miraa wal-khisaamu fi masaa'il al-ilm. Bw'obanga olina ky'osomye, otuli marhala ga thanawi, marhala ga jamia, oba oli doctor, oba ddala lyonna lyoba olimu mu kumanya, olidde, mu by'olina okwewala kwe kukaayana. Okukaayana, nobeera ng'okaayana, sawa yo nobeera mu kukaayana, tewali kyetaagisa kukaayana. Gusoma obujulizi bwo, faman shaa falyu'min waman shaa falyakfur. Ayagala akkirize, ayagala akole ki? Awakanyagaane. N'ekigambo ekirala, al-ilmu wal-amal, kye tusookeddeko, ekigambo okumanya n'okukola emirimu. Lwaki kikulu mu kutereeza emitima gyaffe? Kubanga bw'oba tokikoze, tokoledde ku mulimu guno gw'okoze ki? Gw'otegedde, omutima gwo gugenda kukakanyala. Olidde? Otegedde ekituufu ate n'okola ki? N'okaayana. Otegedde ekituufu ate n'otakikolerako, omutima gujja kaayana, gwamini gujja kakanyala, gugube. Nga bw'olaba abasajja ba Bani Israel, abaana ba Isirayiri, ku kyafaayo ky'ente, buli kimu kyonna baakirabaawo. Mungu yabaleetera buli kimu kyonna, naye kiki ekyaddirira? Ne bagaana obikkiriza. Bwe baagaana obikkiriza n'obikolerako, thumma qasat qulubuhum, emitima gyabwe ne gikakanyala. Fahiya kalhijar, gumu nnyo okusinga n'amayinja. N'olwekyo omumanyi yenna, oba olina hadithi 3 z'omanyi,
oba olina essuula 3 z'omanyi mu Qur'ani ayo 4-5 ezo z'omanyi ezo ofuuse mumanyi waazo beera ng'ozikolerako tokola kiri contrary kwekyo tokola kiri opposite kwekyo ky'omaze okuyiga. Allah subhanahu wa ta'ala agamba ya ayuha alladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Bange mmwe abakkiriza lwaki mwogera ebintu ate ne mutabikolerako. Onyumya nasoma wano nasoma wali naye bagamba ebyo wasoma nti munnange nga tobissa mu nkola. Lwaki mubeera bwe mutyo? Ekyo nno kabura maqtan 'inda Allah, zambi ddene nnyo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala okubanga mwogera ekyo kye muba temukoze. Mu aya endala Allah agamba nti atamuruna an-nasa bilbirri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitaba afala ta'qilun. Mwe mulagira abantu okukola obulungi naye ate nga mmwe temukola bulungi obwo. Olidde kola nga bwe nkugambye ekyo ekiri mu Qur'ani ekiri mu hadith naye tokola nga nze ndi mulala nnyo. Ekyo kiba kikyamu nnyo. Oba oyagala omutima gwo gutereere ne ilimu okubeera nga al-ilmu ma al-amal, kyogamba kyoyize ate gwe obeera example esooka. Olidde لا تأمرن بالخير وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. Olidde togezangako n'olagira abantu okukola ekintu ekirungi ate gwe n'okola ekirala oba okoze akamogo kambi nnyo kamaanyi nnyo nnyo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Oba obanga tabibun yudawi nnasa wa huwa alil, omusawo ajjanjaba omusujja naye ng'ate oguli ku ye tegugambika. Idhan tutereeze ebyo tuba tuyize si mu masomero gokka wabula n'ibye tuyiga mu mizikiti ogenda kubuuzibwa ku ebyo. Nabbi sallallahu alayhi wa sallama yatugamba mu hadithi ya Usama ibn Zaid mu hadithi ya Abi Barza al-Aslami yagamba nti la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala an 4. Omuntu agenda kubuuzibwa ebintu bina ku lunaku lw'enkomerero bina. Tojja ku step ahead nga tozzeemu ansa ya bintu ebyo. Naye mu byo mwe muli wa an ilmihi fima fa'al, ilimu gyewalina gyewafuna wagikolerako oba wagirekawo. Eseeka abuulidde bulungi, seeka ayogedde bulungi. Era bannange okwo kwe kuli we wali ekinyusi ky'okutereera kw'emyoyo gyaffe. Noonya okumanya n'omwana gw'otwala ku ssomero mutwale naye ng'omugamba nti nze nkutwala ku ssomero ly'eddiini kutegeera Allah wo na kumusinza ng'oyita mu kukola emirimu emirungi. Ekyo oba omulamira. Olidde era gwe omusawo gujja kuba gukuvuddeko naye bw'onaamutwala nti owaayi njagala naawe obeere nga gundi obeere nga ebyo tebiyamba nga gundi omumanyi, wabula mugambe nti nkututte otegeere Allah wo. Kubanga almasaili al-arba'a points ennya omusiraamu zalina okubeera nga amanya. Olidde mwe muli al-ilm okumanya, wa da'watu ilayhi n'okukowoola abantu bakolere ku ebyo byayize nga bituufu. Olidde wal amalu bi okubanga babikolerako naye nga ye yasoose okubeera nga akolera ku ebyo byakoze eki byayize. Era abasahaba batyanga nnyo. Ono Abi Darda yatyanga nnyo n'agamba nti innama akhafu an yuqaalu li yawma al-qiyama, ntya nnyo okubanga ku lunaku lw'enkomerero bagenda kuŋŋamba a'alimta aw jahilta, wategeera oba towategeera, wasoma oba towasoma, wamanya eddiini oba towagimanya. Agamba nti kintiisa nnyo. Fa aqul, nziremu ŋŋambe nti alimtu, nasoma eddiini yange nagitegeera. Fala tabqa ayatun min kitabillah, tewali aya mu kitabo kya Allah egenda kusigala. Olidde amiratun aw zajira, nga yali eragira oba yali egaana, illa jaatni tasalni fardiyataha, Mungu agenda kujogeza agende nti wategeera nti ndagira wakolera ku ekyo kyewansomamu kyewantegeeramu. Mathalan wabil walidaini ihsana, tuyise bulungi bakadde baffe.
ayi jakujaga nti wabil walidaini ihsana towansoma nti yena kusoma wayisa bulungi bakaddebo egaana naye jje fatasalni al-amira hal itamart muyisa bulungi mukole kino muyimizeewo swala wazajira hal izdajart negaana wala taqrabu mal al-yatim temulye mali yabamulekwa wala taqtulu nafsa allati tamutta bantu wala taqrabu zina temusemberera bwenzi wala ngegaana ekubuze nti wabireka oba byakomaawo fa a'udhu billahi min ilmin la yanfa namaliriza nga agamba nsaba Allah nkingirize era mponye irimu etalina mugaso amakulu nti irimu etasobola kuŋŋamba nti tokola ate nze nenkola irimu eŋŋamba nti kola ate nesikola eyo irimu nkyamu nnyo baganda bange abakkiriza naam ibn rajab al-hanbali rahimahullah omuku bamanyi baffe yagamba nti man fatahu hadha al-ilmi an-nafi' omuntu abatafunye irimu nnungi ey'omugaso erimu okukolerako abeera agwa mu bintu ebina nabbi sallallahu alayhi wasallam byekingiriza nabyo waswara ilmuhu wabalan wa hujjatan alayhi ate irimu ejja kumubeerera kizibu ate era ejja kubeera ensonga y'okuyingira ku omuliro yawma al-qiyama fala yantafi'u bihi tagenda kugasibwa nayo liannahu lam yakhsha qalbuhu lirabbih kubanga omutima gwe tegugonze mu maaso ga mukama katonda we banna ekigendererwa mu irimu ekigendera mu darasa zibakuŋŋaanya baseeka baffe na zino zibitubisomesa kati saawa eno ekigendererwa bigendere ddala butereevu ku mitima gyammwe mutegeere nti Allah agamba bw'ati nabbi sallallahu alayhi wa alihi wasallam agamba bw'ati bwe mumala mubisse mu nkola so si kuba oweereza kakiripo n'okaweereza oli n'oweereza ono wakalabye naam yakalabye naye yakakoleddeko ekyo kisinga okubeera nga kiba kikulu al-imam al-khatib al-baghdadi mu kitabo kye chaita al-iqtida'u as-sirat la mu kitabo kye bayita al-jami' li akhlaqi ar-rawi wa adabi as-sami' ekitabo kyekyo yogeramu ebigambo bino agamba nti an malik ibn anas قال ابن سيرين كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم balinga beeyigiriza bayiga okussa mu nkola by'ebyobulungamu nga bwe baanoonyanga okumanya mathalan nga bwoga nti omwana mututte ku biraali asome mututte ku ubayi akwate qur'ani olidde obulungamu obwabangamu nabo bwe batyo baanoonyanga obulungamu naga nti ngenze ku masjidi kukola ki kussa mu nkola kye nasomye mu qur'ani ekigamba kitya waqumu lillahi qanitin bwe mba ndi mu maaso ga Allah nina kuba mugonvu nagenda na exercising al-qunut fi al-masjid obwetoowaze obukakamu mu masjidi nabeera nga mwetoowaze mukakamu nakyemanyiiza mpola paka kigambibwa ku basajja abo abamanyanga obulungamu ne babussa mu nkola agamba kyatuuka okubeera nti oli agamba nti ayagala oba kuntemako mutwe oba kunzita nga nneme kuba kumufaako aninde nga ndi muswala nga mugonvu ekitagambika mukakamu ekitagambika kubanga ategedde ayemu bweti waqumu lillahi qanitin mubeere bagonvu mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala n'olwekyo okuyiga irimu nga yo kirungi okuyiga empisa za irimu empisa ya irimu esookera ddala yo yennyini kugisa mu nkola nakyofola abatukulembera abalongoofu كانوا يتعلمون الآداب والأخلاق من علمائهم قبل العلم بايغانغ empisa mu bamanyi baabwe mu basomesa baabwe nga tebannaba na kusoma kuga nti agenze mu maaso ga seeka amusomesa n'alaba embeera za seeka engeri gye yeeyisaamu ya Qur'an engeri gy'ayogeramu ya Qur'an owulira tasarrufaati ze zonna empisa ze zonna atambulira ku irimu gy'alina
ngeva mu Qur'ani ne mu ahadithi za Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nolwekyo baganda bange bamu ne bannyinaze tutambule bwe tutyo. Era omuzadde omu yagamba Ibrahim ibn Habib kitaawe yamugamba yagamba nti ya bunayya iti alfuqaha wal ulama, genda eri abamanyi abakenkufu mu ddiini era abamanyi, wataallamu minhum, obayigeko, wakhudh min adabihim, oyige empisa zaabwe, wa akhlaqihim, n'enneeyisa yaabwe, wa hadihim, na biki bye bakugamba okubanga okola. Fa inna dhalika ahabbu ilayya min kathirin min alhadith, ekyo kyensinga okwagalako mwana wange okusinga hadithi nyingi zosomye nti zenasoma Bukhari nasoma Muslim naye nga ate tobikolerako, kyeki message erimu. Tetugamba kubeera nga obisoma byonna, naye gezaako kubeera nga obikolerako era nga bikulabikako. Baganda bange abakkiriza, bw'obanga osomye erimu, ekigambo kyo kirina okufaanana ebikolwa byo. Nga bw'okukola ni bw'oba toyogedde gamba nti omusajja masha Allah, naye ojja kusanga olwaleero natakallamu kathira wa na'malu qalila, twogera bingi naye ate okukola ne kubeera kutono. Olina okuba n'esseeka oba nawe mumanyi omu oba babiri oba basatu oba bataano oba 10 oba 20, naye nga buli omu omuyiggako kintu kimu ddiini yo era kugissa mu nkola, kati weerabidde nti olina okusobola okubanga ogoberera ahadith ne sunna za Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ekigambo ekirala, okwewala okukaayana, almira walkhisam fi masail alilmi yuqsi alqalbi wa yahrum min thamarat alilm, kubeerawo nga gwe omulimu ogw'okukaayana, omulimu ogw'okubuuza ebibuuzo bizibu nnyo bikakanyavu, wabula togenderamu kuyiga, ojja kubanga naawe ofuna obuzibu mu irimu yo, tojja kugiganyulwamu, era omutima gwo gujja kusigala nga mukakanyavu, ate nga ekigendererwa kubeera nga tugonza emitima gyaffe. Allah agamba subhanahu wa ta'ala, ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Baleeta ekyokulabirako kya Ibn Maryamu nga bemmanyi ebigundi ebiriwo awo, mwana wa Katonda, baleeta ensonga ye nga si kwagala kuyiga kituufu nti Isa yazaalibwa nga ekyamagero okuva eri Allah, wabula baayagala jadalan, kukaayana. Kwata olabyewo omuntu azaalibwa nga talina kitaawe na maama we, walabyeko ebyo bwe bityo, owulidde, era bamaliriza tebayize, owulidde. Mungu subhanahu wa ta'ala abo abantu agenda bookya muliro, kubanga ittakhadhu Isa ibn Allah, bafuula Isa okubanga mwana wa Katonda. So singa bajja kuyiga eri Nabi sallallahu alaihi wasallam, twagala kuyiga, twagala kutegeera kiki ekigenda mu maaso ku Isa Allah amwogerako ki, wa hakadha, bandibadde bakitegeera. Era nkubiriza omutima gwange n'ejammwe, tugenda mu maaso g'abaseeka baffe abalungi, tugende bitawadhu n'obwetoowaze, n'okubabuuza biki ebyetaagisa. So siga kati oseka kyogamba bano baali bakyamu, nze baseeka gundi bansomesa gundi, lwaki atozzeewo ono, bali bandibadde bakumalira. Naye olwokubanga ogenze n'ekyo, era omutima gwo gujja kusigala nga mukakanyavu. Abasalafu batugamba, abasalafu kitegeeza abatukulembera abalongoofu mu ddiini eno, nti idha arada Allahu bi'abdin khayra fataha lahu baba al'amali, mukayiga ennyo bannange kano, wa aghlaqa alayhi baba aljadal. Allah bw'abanga alina ekirungi kyayagalizza omuntu, omuddu we oba omuzaana we, amuggulirawo omulyango gw'okukola emirimu emirungi, n'amuggalirawo omulyango ogulimu okukaayana. Kino kyekituufu, kino kyekituufu, kakati mwe musinga bali, ebyo bye bibeerawo ku muntu Allah gw'atayagaliza bulungi. Wa idha arada Allahu bi'abdin sharra aghlaqa anhu bab al-amal fataha lahu bab al-jadal. Mungu subhanahu wa ta'ala gwaba tayagaliza kirungi, takola mirimu mirungi, addamu kukaayana, ate omulyango gw'okukola emirimu emirungi Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga aguggalawo. Nolwekyo baganda bange abakkiriza, tunoonya okumanya naye nga tunoonya al-ilmu an-nafi',
erimu eyo ennungi erimu ennungi yeriwa yeriko ekigambo kya Allah yagamba ne omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba awo tosukkangawo ebyo bigaana nga tebiriiyo ng'ogenda mu baswahaba ne batabi'in era bwe tugambira olwaleero ekitambula ekya mawuledi nze neewuunya okuba nga oli alimu omuntu alimu nga min tarikhihi sallallahu alaihi wasallam tekyaliwo min tarikhi sahaba tekyaliwo min tarikhi tabi'in tekyaliwo emirembe kumpi emeka tekyaliwo kyajja wano jjo lyabalamu fi dawlatul fatimiyya olidde mu dawla fatimiyya ne misiri wano ate nga kikolebwa bashi'a kusinziira ku sosi ezimanyibwa abatali mu ahli sunna wal jamaa nolaba nga ate ahli sunna wal jamaa tekwafiira olaba jahali eryawo obutamanya obulyawo olidde kakati nno bwe irimu ennungi yeeyo gye tujja ku Allah n'omubaka we sallam amakulu al-Qur'an al-Karim wa sunna oba ne tujijja ku baswahaba ba nabbi sallallahu alayhi wasallam mimma uthira anhum ekituufu ekyabavaako naddala abana Abubakar wa Umar wa Uthman wa Ali era gwe ngamba otya nti oyinza okwagala nabbi okusinga Abubakar Allah gwe yateeka ne mu Qur'an daga thaniya ithnaini idh huma fil ghar nga bali babiri bwe bati nafuna obukulembeze bwa myaka ebiri n'atayikolerako mawuledi wadde ebyokusituka ne tuzikira ne tugwa eri ne batufuuwa ne tuyimba zikaswida ne tugwa eri wallahi singa kyali kirungi la sabaqana ilayhi Abubakar wa Umar wa Uthman wa Ali at least niwe twandikomye ku abo bokka abo bandi badde bakikola kubanga abasajja abo bayagala nnyo nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam hati ebyo kiba kiganyi mu batabi'ina olidde mu batabi'ina genda obasomeko genda osomeko Sa'id ibn al-Musayyib olidde genda osomeko ba Mujahid genda osome ku batabi'i bangi nnyo ab'amaanyi olidde genda obasomeko naye abantu abamu oluusi tukayana nosanga omuntu akayana kiri kye twasoose okwogera naye nga ne ilmu tagirina ku bantu abalungi ku mirembe emirungi nabbi sallallahu alaihi wasallama gye yatukubiriza then bwe kiba nga kiganye erimu ng'ennungi naye nga erimu eganye mu Qur'an ne mu sunna baswahaba ne batabi negaana eyo kati nokola ijtihadi wekola ijtihadi naye ng'era omusingi oguzimbira ku mirembe egyo ejena gundi generation ezezenya mumanyono zatugambye tojja kubulwa kyoyagala kijja kulabika biidhnillahi tabaraka wa taala baganda bange abakkiriza هذه هي بعض الآثار للعلم النافع في مجال التزكية bino bye binava mu kuba nti omutima gwo gutereera nga guba mutukuvu bw'obanga osomye erimu y'omugaso erimu enaakuyamba ekisooka erimu ennungi ejja kuwa aqida entuufu ejja kuwa enzikiriza entuufu kubanga mujjukire nti mu bintu Allah subhanahu wa ta'ala byagamba nabbi waffe gwe tugoberera sallallahu alaihi wasallam yamugamba nti fa'alam manya amanye eki annahu la ilaha illa Allah manya nti Allah subhanahu wa ta'ala yeyeka bwati asaana okusinzibwa tewali mulala asaana kusinzibwa mu butuufu atali ani Allah subhanahu wa ta'ala kati ilmu nafi' ejja kuyambako okubanga obane al-aqida enzikiriza as-sahiha entuufu allati turasikhu imanak ejja okunyweza obukkiriza bwo naye bw'obanga tosomye tojja kubitegeera kati gezaaho okuba nga onoonya irimu osobole okuba n'enzikiriza entuufu ekirala ekinaava mu irimu entuufu eyo ennungi sata'lam yani ahkam alhalal walharam ojja kutegeera amateeka g'ebintu ebiri halaali ebyakkirizibwa n'ebintu ebyagaanibwa awo ekikawe kinajjira awulidde aya zino zitutawaanya ya ayuha nnas inna khalaqnakum
min dhakari wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila. Temulaba aya nga Allah agambi amawanga nebika kati mwefe ebika kika kyaffe kikola bwe kiti. Tugamba oba otegedde bukyamu. Ebika weebiri n'amawanga weegali olidde n'ennono weeziri, naye zimbira ku ilmu nafi' omutima gwo gutereere. Zimbire ku irimu ey'omugaso omutima gwo gutereere, otegeere nti yes ebika weebiri n'amawanga weegali, nga sinnaba na kutegeera nnono z'amabika n'amawanga ani yatutonda. Ansi ojja kujeewa nti yaani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bw'abanga ye Allah subhanahu wa ta'ala n'akugamba nti kino kiri halaali na kino kiri haramu, kaakati bino gwe oba tolina kubyawukanako bw'obanga amagezi go mwegali. Kubanga yakutonda akugambye nti kino sikyagala, kino sikikkiriza, ate gwe n'osigala mu looka eri egamba nti amawanga ate ebika ate nnono, obeera obuza mutima gwo si Allah. Era ebintu oba tonnabitegeera bulungi, ddayo obyetegereze omanye nti wemba neddira ndiga ono eyatonda nze n'atonda n'endiga n'atonda n'ebika n'amawanga, agamba kikukulya endiga nti endiga eyo yennyini yesunna ate enkulu, kyekisolo ekikulu kyetulina okusala ku lunaku lwa udhiya, kyekinunula Ismail, era ng'okyagaana nga okyawoza nti kika kyaffe, okyagamba simanyi ani gabunga, simanyi mugema, simanyi ndugwa, simanyi ani mukiibi, ebyo noba okyabyogera. Olwo bifudde olwayirimu eno ey'omugaso, era omutima gwo gujja kutereera kubanga gukoze ekyo mukama waagwo agutegeera kyayagala. Naye bw'onaakola ekiri contrary, ojja kubanga webbika mu butamanya, mu bubuze, olidde mu bulyazaamaanyi, ng'olyazaamanya mutima gwo, ate yawma alqiyama Allah abeerenga akwokya n'omuliro. Kitegeere halaali omutegeere ne haramu omutegeere, ojja kubitegeera ng'omaze kunoonya ilmu, onoonyeza okumanya. Kigambo ekirala, al-ilmu yahfadhu sahibahu min mawaridi al-halaka. Tojja kuzikirira ng'olina okumanya. Otegedde tojja kuzikirira kubanga ojja kuba otegedde. Kiringa omuntu ne bamuleetera emmere ng'erimu obutwa, n'agitunulira bw'ati n'agamba n'emmere eno erimu obutwa, tasobola kugirya. Ayinawe banaakuleetera ekintu nga kikontana n'obusiraamu, olwa irimu eri gy'olina ejja kubeera ng'ekukugira egamba nti wano togwawo kubanga eddiini yo tekkirizaawo, tekukkiriza kubanga okikola, era ojja kubanga weekomako ositikinge ku ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyayagala. Buli lw'oba n'irimu ojja kufuna okutya ku Allah subhanahu wa ta'ala okunene okutagambika, era mu bimu ku bijja okuyamba okutya Allah subhanahu wa ta'ala kuba na irimu, kubanga buli kyokola okimanyi, omanyi empeera ezikirimu. Olidde ekigaana abantu okugamba nti subhanallah wa bihamdi, subhanallah bihamdi, emirundi 100, abamu butamanya bulungi buli mu kigambo ekyo. Naye singa omanyi obulungi obukirimu, Nabbi sallallahu nga bw'okyogera Mungu akusonyiwa amazambi go niwe gaba genkana mithla zabadi al-bahr, waves of the ocean, amayengo gagayanja aganene, olidde gajja n'amaanyi, era bw'obaawo n'akaato nga kanafunafu gasobola okavunula ne gagavunika we kati n'obbinkira wansi, n'osinkinga wansi mu mazzi. Naye subhanallah wa bihamdi kyokka, n'olwekyo okumanya bintu bino n'obimanya ne bitebenkera mu mutima gwo n'obissa mu nkola, omutima gujja kutukula biidhnihi tabaraka wa ta'ala. Naye bw'onaaba tukikoze tewali kigenda kukyukako. Imaamu Ahmad rahimahullah yagamba nti aslu al-ilmi khashyatullah. Ekigendero mu kubeera nga tumanya tunoonya irimu, ekigendererwa ekikulu kutegeereramu Allah tubeere nga tumutya, kutegeereramu Allah tubeere nga tumusinza. Naye munnange bw'onaasoma ng'oyagala obeere n'amadaala nago ojja gafuna
bijja kukomaawo era tebigenda kuyamba la fil qabri wala fil akhira. Mu kabuli tebigenda kuyamba wadde ku akhira, kubanga bw'oba irimu n'ogirina. Waliwo omanya omu nali mukonjola kiritinga we bali kufuna masters degree mu busiraamu, n'agamba nti omanyi kyeneetisse amaana. Olaba ansa gye yampa, yagamba nti amaana gye neetisse onneebaliza bwereere buzibu buzito Mungu bwagenda okumbuuza yawma alqiyama wa an ilmihi fima amila bihi, irimu wagikozesa otya, wagikolamu ki? Olidde nagamba amaana gye nsitudde muganda wange. Nolwekyo tunanoonya irimu olwekyo etugase ffe nga ffe ate egase n'abalala, awo tujja kuba tugiganyuddwamu nnyo. Era kyekiri Allah kyagamba innama yakhsha allaha min ibadihi alulama, abo abategedde ne bassa mu nkola be bamanyi abo. Era baga nti akhi lasta aliman, akhi toli mumanyi, au lasta hafidhan, era toli mukwasi wa Qur'an, toli hafizu, hatta ta'mala bima fi ilmika wa bima hafadh, paka lwonaakolera ku ebyo by'omanyi n'ebyo byowakwata. Tukusange ng'oli hafizu, oli alimu, ate ng'oli mu bbaala onywa mwenge, gw'obba abantu, gw'olimba abantu, gw'obuzaabuza abantu, gw'otatuukiriza ndagaano, ate ng'oli alimu ate oli hafidhu. Tugamba nti irimu yo tekugasizza era tekuyambye wadde n'akamu n'akeddagala. Idhan al-alim, omuntu omumanyi, ono gwe tukaddara nti ye mumanyi, alladhi yadfa'u li tahqiqi ubudiyati al-insani li khaliqihi, yono akakasa ayimirizaawo nti muddu wa Katonda mahma balagha min al-ilm. Niwabanga irimu ekoma mu ggulu eri, waliwo ekintu ekisinga okunnuma okubanga otegedde obukulu bw'esswala, oli alim, olidde oba oyize mu muzikiti, olidde naye ne baga hayya ala ssalah, mujje eri esswala. Wulira n'ekirungi ekirala, hayya ala alfalah, mujje eri okulokozebwa, mubeere almuflihun, mubeere almuflihini, abalokose, so si bano abawogganira mu nankani, wabula obulokofu bwennyini bakuyita ila alfalah. Olidde come to success, jangu eri okulokoka okutuufu. Ate n'obeera mu dduuka yaakhi tujja kusaala, yaakhi tujja kusaala, wenamu oluusi n'akawarabu akatontono, yaakhi inshallah tujja kusaala. Olidde ebintu tonnabitegeera, era gwe irimu tegugazizza wadde n'akatono. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala yayagala nnyo tutegeere okutegeera okunaatugasa ku akhira, okukola emirimu eginaatuyamba ku akhira, era n'avumirira nnyo abantu abalina irimu. Era omuteeko ogwokubiri naye ng'ekoma wano ku duniya, n'abeera professor, n'abeera doctor, n'abeera masters degree holder, olidde a degree holder, olidde naye nga okumanya kwe kukoma wano, tomubuulira bya akhira, tomubuulira bikwata ku Allah, omuntu oyo ali bubi nnyo. Era Allah yamuvumira n'agamba ya'lamuuna zahiran min alhayati dunya wa hum ani alakhirati hum ghafilun. Ebya akhira tebamanyi, bamanyi bya ku nsi wano, ate ebyokungulu kuba tosobola era kumanya n'obimalayo. Olidde akhira tebagirinako. N'olwekyo baganda bange tutegeere ebintu ebyo mu ntegeera entuufu, yiga irimu naye nga oteekamu ekigamba nti kambikolereko, era oteekemu ekigamba nti bijja kuntaasa kunnunula yawma alqiyama biidhnihi ta'ala. Allah n'agamba muteekere ddala fa'arid amman tawalla an dhikrina walam yurid illa alhayata ad-dunya dhalika mablaghuhum min alilm inna rabbaka huwa a'lam biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada. Weesambe kuba amabega buli yenna akoze atya, akubye amabega ku irimu yaffe eno erimu okutwogerako,
erimu okutujjukirako erimu okussa mu nkola ebyo twabalagira okubanga mussa mu nkola oyo mukuba amabega n'abanga talina kyayagala illa alhayata dunya ng'ayagala nsi bulamu bwa nsi oyo akola mu ofiisi bweti ennene oyo akola bwati oyo egundi oyo managing director ono yegundi ebyo nga byayagala naye nga nabagambye saagala mwerabire sebe mutukwata bubi beera managing director beera chief whatever beera accountant beera ekirungi kyonna obusiramu kye batukiriza okusoma beera kyonna kyoli naye teweerabira kutegeera ddiini yo kyekikulu gwe musingi gwoba ozimbirako byonna tegeera eswala tegeera empaji z'obusiraamu tegeera empaji z'obukkiriza tegeera halal tegeera haramu then ozimbireko ebirala erimu endala naye nga guno gwe musingi ojja kuwangala obuwangazi obutagambika era tubalabye bangi baganda baffe mashallah istajabu li da'awatina banukudde omulanga olinde ntubagamba nange okubeera managing director okubeera headmaster okubeera whatever you are olide ng'oli musiraamu asomye obusiraamu bwo tekikujjaako position zezo zoliko ne banukula n'omulaba musajja wattu abamu olide afa ne Qur'an n'agisoma naye nga musajja munene ayina ebitabo bye olide musajja wahakadha ayinwa ekyokulabirako abaana betusomesezza masha Allah ne bafuna emirimu mu poliisi abamu bafunye emirimu mu magye olide abamu bafunye position zenene managing director and whatever nakusanga nagani wallahi shekhe mwatuyamba at least we tuli mu dunia tuwangala naye amwe police officer nga tubalaba bwetuti kumachanga sina bagenda mu office nesoma ku Qur'an nendeta ku adhkar obwo bwe busiramu era ezo ze thamarat ebibala ebiva mu erimu awulidde bwetwagala muwangale era n'abaana bambagamba waliwo abati okusomesa abaana babwe eddiini bona bana ababa walimu bona ababa imam ba mizikiti era si bwe kiri tebasobola bonna kuba naye omusingi guno ogwayirimu yaffe y'obusiraamu kutegeera Allah na kumusinza kyekisinga okubanga kikulu era kyekyatutonza kale nno bona ab'omusinzizza ala ilmin olidde kukumanya n'okola na bino eby'edduniya ebirala era byojja bitegeera nti wano waliwo ensobi naye nga kikuyamba okutegeera kiki erimu eno gy'olina ekigambo ekirala buli lw'omanya ilmu Mungu subhanahu wa ta'ala yukaffiru anka adh-dhunubi wal khataaya wa yutahhiru nafsak atukuza omutima gwo Allah subhanahu wa ta'ala nakusangulako n'amazambi olwa irimu eno gy'olina gy'ogenda okussa mu nkola wadhalika lianna al-ilma ibada jalila yuhdha biha al-muslim bil ajri al-azim wa huwa min al-hasanati allati yukaffiru Allah biha as-sayyi'at bimu Allah kwasinzira okubanga akusangulako amazambi kubanga obadde luli okola ekintu nga tokimanyi kati n'okimanya n'otakikolerako n'okivaako n'oweenenya eri Allah subhanahu wa ta'ala lwaki Allah takusonyiwa Allah agamba jalla jalaaluhu innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at buli lwokola ekirungi olidde kisangulawo ekibi kiri kyokoze kyobadde tomanyi era ekyafaayo kya aya eno omusajja yeegomba omukyalo n'amusobyako bweyamusobyako n'agenda eri Nabi sallallahu alaihi wasallam nga etteeka lya haddi terinabakukka n'agamba ya Rasulallah nkoze kino na kino na kiri namubuuza nti hal sallait ma'ana wasadde naffe n'agamba naam nasadde nammwe innal hasanat yudhhibna sayi'at bweyategeera obubi bwakyo n'asaala n'ategeera obukulu bw'eswala n'asaala Mungu n'amukola ki bwe yasaala Mungu n'abanga amusanguddeko ezambi liri bil ilm olwokubanga amanyi wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha nabbi okutugamba sallallahu alaihi wasallam tigobereza ku kibi goberezaako ekirungi kino ekirungi kijja kusangulawo ekibi wadhalika ba'da alilm omala kutegeera nti irimu egundi eno ezambi lyenguddemu kyamu linyiiza Allah subhanahu wa ta'ala kakati ninakola ki ninakwenenya ninakumusaba nsonyiwe
eyo yeerimu ekyo kyoba okoze okwo kwe kumanya kwe tutegeeza nti awo omusajja ategedde nti agudde mu zambi, ategedde nti anyiizizza Allah, ategedde nti bw'onyiiza Allah n'ogwa mu zambi weenenya, khalaas Allah subhanahu wa ta'ala ng'akusangulako amazambi. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu agamba inna ar-rajula la yakhruju min manzilihi wa alayhi min adh-dhunubi mithla jibali Tuhama. Omuntu ayinza okuva mu maka ge ng'alina amazambi mangi ng'agenkana olusozi Tihama oba gale gamba Elgon, Mountain Elgon. Fa idha sami'a al-ilma, in fact ono yanyonyola bulungi nnyo, bw'awuliriza okumanya nti Allah agamba bw'ati, Nabbi sallallahu alayhi wa sallam agamba bw'ati, khafa wa raja'a wa taaba, atya Allah we ne yeddako ne yeenenya, fansarafa ila manzilihi wa laysa alayhi dhanb, n'addayo mu maka ge nga talina zambi lyonna, fala tufariqu majalisa al-ulama. Umar akugambye nti temuvanga mu bifo awatuulwa abamanyi nga basomesa abantu. Era omumanyi omulala gwe bayita Ar-Raghib al-Asfahani yagamba nti al-ilmu wal-ibada, okumanya n'oba ne irimu ku kintu kyonna, wal-ibada ate n'okola ibada kwekyo irimu kyekugamba, huma al-mutahhirani lin-nafsi, ebyo byombiriri bye bitukuza omwoyo gw'omuntu, wa atharuhuma ka athari al-ma fi tathhiri al-badan, n'obuufu bwa irimu eyo gy'oba oyize n'ogikolerako n'okola ibada kiringa bw'olaba obuufu bw'amazzi mu kutukuza omubiri. Obadde olineko omubiri munnange n'onaaba amazzi ago ne gaba nga gatukuza omubiri. Ekigambo ekirala ekiva mu irimu, al-ilmu munashitun linnafsi wa mumti'un laha, oba ne irimu omutima gwo gubeera relaxed, guwummula, gutebenkera, gweyagala, olidde. Era Imaamu Ali radiyallahu anhu, Anas ibn Malik radiyallahu anhu agamba nti Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba man humani la yashba'ani, talibu ilmi wa talibi mali, abantu ba mirundi ebiri tebakkuta kye banoonya. Omuntu anoonya irimu takoowa kunoonya irimu, n'omuntu anoonya ssente naye takoowa kunoonya ssente. Abo bombiri babyagala. Kigambibwa ku Imaamu Nawawi rahimahullah, yagamba nti bwe naweza emyaka 4 ebyokusomesa kunoonya irimu bikinja bivaako, ntandike concentratinga ku ibada yokka. Bwe yaweza less than that, yaweza ana bwate ngalinga atandika obutandisi. Era ebitabo byawandika mu biraba bingi nnyo, al-Majmu', al-Adhkar, 40 Nawawiya, bingi ebitabo byawandika bingi tebigambika. Yagasa nnyo eno, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala amuseeko okusaasira kwe. Nolwekyo buli lwofuna irimu, lwoba ne knowledge, omuntu omuyivu omulungi tava mu kitabo, abeera abyagala essaawa yonna. Era wano wenkubiriza abaganda bange bamaseeka bannaffe abato n'abakulu, temukoowa bitabo, temukoowa irimu. Irimu gye twajja ku university ogambe nti nina ne degree yange, nina masters yange, nina PhD yange, obiveeko. Ojja kuba ofiiriddwa kinene. Genda mu maaso, buli lw'osoma irimu ekirungi ekigiriko nti ate ovumbulayo ekipya, ovumbulayo ekirungi ekikutereeza, oba n'oyongera ku ebyo by'olina, n'weyongera okuba faamu, okubeera omwesimbu ku ekyo oyogera. Nkyekakasa kye mbagamba. Lwaki? Kubanga irimu ewooma. Waliwo omutontomi omu yagamba, sharibtu al-ilma ka'san ba'da ka'sin fama nafada ash-sharabu wala ruwiyat. Nanywa ku kikopo kyaki, ku giraasi ya irimu, naye nga nnywa buli lwennywa ate manjagala endala naye nga ndaba teggwamu, obuwomerevu bweyongera wahakadha. Aye nno bwe tusoma ku omu ku bamanyi baffe Imaamu Ibn al-Qayyim, olidde, ne seekawe Ibn Taymiya, Allahu akbar, tajidu al-kathir nga boogera ku kigambo ekya irimu. Nja kusembyayo ekigambo kino baganda bange bakkiriza,
kigambo kya omumanyi ate nga sahaba wa nabi sallama ayitibwa Muadh ibn Jabal. Muadh ibn Jabal yayogera ebigambo bino kambi basomere mubiwulire. Yagamba ta'allamu al-ilma, noonya okumanya, fa inna ta'allumahu lillahi khashiya. Buli lwosoma onoonya irimu ekusembeza mukute Allah subhanahu wa ta'ala. Wa talabuhu ibada, ate okunoonya irimu oba oli mukusinza Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna, ebe kutwala mu jana. Wa mudhakaratuhu tasbih, bwobanga oli mu revision obanga atendereza Allah subhanahu wa ta'ala. Wal bahthu anhu jihad, okunoonyereza ku irimu nonoonyeza ku mas'ala gano mas'ala gali obanga ali mu jihad. Wa ta'alimuhu liman la ya'lamuhu sadaqa, okujigiriza atajimanyi obanga asaddase. Wa badhuluhu li ahlihi qurba, ate okujiwa abo abeetaaga okubanga babasomesa kikusembeza mu maaso ga Allah. Liannahu ma'alim alhalali walharam, kubanga obayigiriza okutegeera halali ne haram. Wa manaru subuli ahli aljanna, ate era kitangaala oba sain gyolabirako amakubo gaabo abagenda mu jjana. Musajja anoonya irimu aba anoonya kuyingira jjana, owulidde bwebanga enniya ye ennungi era nga ntereevu. Wa huwa al-unsu fil wahsha, kyekikutebenkeza ng'oli mu kiwubaalo. Wa sahibu fil ghurba, ye mukwano gwo ng'oli awo oli stranger, you are stranged, oli awo tobitegeera, naye irimu ejja kubeera nga ekujja mu mbeera eyo. Wal muhaddisu fil khalwa, ye kunyumiikiriza nga weesambya abantu. Waddaliilu ala sarra'i waddarra, ye kulaga ekikusanyusa nekiyinza okutuusaako akabi. Wasilahu ala al-a'da, kyekyokulwanyisa ku mulabe. Wazinu inda al-akhla, yarfa'u Allahu bihi aqwaman fayaj'aluhu fil khayri qada wa a'imma, esitula abantu omusajja owa wansi n'afuuka omukulembeze, n'afuuka omuntu ow'omugaso. Wahakadha wahakadha wahakadha. Nolwekyo bannange al-ilmu buli agala okutereeza omutima gwo, noonya irimu ya Qur'ani ne ya sunna y'abasahaba batabiina emirembe egyo emirungi. Noonya irimu eyali mu mirembe egyo ennungi, omutima gwo gujja kutereera era ojja kubeera muntu mulungi. Ate obwanga obuyize gezaaho okubeera ng'obikolerako n'okusaba Allah daiman wa abadan okubeera nga akulungamya. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atugase n'ebigambo ebyo era tufuule abantu abalungi abalina emitima emirungi egitya Allah subhanahu wa ta'ala, egigondera Allah subhanahu wa ta'ala, emitebenkevu mu maaso ga Allah n'ekyo kyegiba gifunye. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.